أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل كما يقول سبحانه وتعالى في كتابه تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Amajiva matendo ga washitiba Allah tabaraka wa ta'ala akyatwazisa akaseera k'obulamu ne tubeerawo nga tuli balamu tewatali muwendo gwe tusasudde, ne tubeerawo nga tuli balamu tewatali birabo bye tugabye, ne tubeerawo nga tuli balamu si lwa kubeera nti tuli bagagga, ne tubeerawo nga tuli balamu si lwa kubeera nti ffe abasinza okutendereza Allahu tabaraka wa ta'ala yadde okumutya, wabula akyatuleseewo Allah jalla jalaaluhu tusobole okubeera nga tukozesa akadde katwazise tumusinkane nga tusiimye. Ab'ebitiibwa abali wano tumwebazenga Allah tabaraka wa ta'ala. Bangi ababadde abalamu ng'obudde bwakedde ku makya nga Allah yassizza ekiragiro kye ng'obudde bwabwe bwakomye. Bangi abawungeezezza nga bafu nga basuze mu ttaka. Bangi olwaleero essaawa zino abali mu mizikiti egy'enjawulo nga bagenda kusaala jjuma naye ng'olunaku olw'enkya bagenda kubasaalira. Yayawukana Allah tabaraka wa ta'ala, kyova olaba tumusinza enkya n'eggulo. Tumwebazenga Allah tabaraka wa ta'ala kyengera ky'obulamu kinene. Tumwebaze Allahu tabaraka wa ta'ala olw'ekyengera ky'obusiraamu kyakyatulekedde. Bangi babaddeko abasiraamu olwaleero nga si basiraamu. Bangi bakeesa ku makya nga basiraamu ne buwungeera nga Allah abagobye mu busiraamu bwe. Nabwe kityo tumwebazenga Allahu tabaraka wa ta'ala olw'ebyengero ebyo bibiri. Buli lw'okeesanga ku makya ng'okyali mulamu mwebaze Allah, bw'okeeranga ku makya ng'okyali mbayitibwa abasiraamu mwebaze Allah, bwe buwungeeranga ng'oli mbalamu mwebaze Allahu tabaraka wa ta'ala, bwe buwungeeranga ng'okyali mbayitibwa abasiraamu mwebaze Allahu tabaraka wa ta'ala. Bangi Allah bagoba mu busiraamu bwe ne bagenda ne balowooza nti baatudde, nze gundi nze kamada ndokose, naye nga mwana tusi kwagala kwe. Allahu tabaraka wa ta'ala mugobye bugobi mu busiraamu bwe. Tumwebazenga tabaraka wa ta'ala. Nzizaako okusayira kw'ekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eyakola kaweefube ow'eddiini busiraamu okubeera nga naffe tugisangawo. Abaffe tebyali byangu oba oliawo obusiraamu bumaze okutuula, buli omu amaze okutegeera obusiraamu n'amazima, buli omu n'ategeera obulungi obuli mu busiraamu. Ababusomye bennyini olwaleero be babuvuluga, ababusomye bennyini olwaleero be babuvuluga ne bakakasa nti e Uganda eriyo abasiraamu bashuhada nga baafa nga bafiirira busiraamu, naye nga balina zishariya, balina zishahadaati okuva mu bawalimu ab'enjawulo n'amasomero ag'enjawulo nga baasomesebwa ne basoma eddiini. Olwaleero
betusanga nga be bawalimu be batandise okuteekawo embeera ejaguza olw'abajulizi ab'obusiraamu. Tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kyovala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuteekeddwa okumusaalira lubeerera. Bannange tebyali byangu okutegeeza abantu nti abange la ilaha illallah. Oba oliawo naffe abamaze okugitegeera nitugisoma ku bajjajjaffe, olwaliro tutandise okukola kasasiro atasaana ng'ate bawalimu be babikola betuyita abasika bannabbi. So yensonga lwaki lubeerera ne bwe tubeera tuteekeddwa okusayira ku nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ab'ebitiibwa yakola kaweefube w'amaanyi, yakola kaweefube omunene. Olaba olwaleero bannanga abasomyeko nabo bennyini nga bakakasa nti teri asinzibwa okuggyako Allah olw'okubeera nti ensi bamazeemu ensonyi ne batunda obusiraamu bwabwe, yayawukana Allah tabaraka wa taala. Ab'ebitiibwa mu dakiika entono yatutunuulire ku mulyango ogumu oguyitibwa baabu fadhlu zuhdu fi dunya walhathu ala taqallul minha. Obulungi obuli mu kubeera ne self discipline mu nsi muno, okubeera nga obulamu bwo butambuliza ku ddiini, kye tuyita self discipline, si kusoma degree. Okubeera nga obulamu bwo obutambuliza ku ddiini, edduniya tekumazeemu muno mu nsi ng'obulamu bwo bwonna obutambuza ng'okakasa nti obulamu ogenda bwabulira. Walhathu ala taqallul minha, n'okubeera nga twewala okubeera nga tufuuka abaddu b'ensi, okubeera nga tugoba ensi, okubeera nga twebuliza mu nsi. Allahu akbar. Allahu tabaraka wa taala yategeera abantu be bateeka mu nsi, n'atukubira ekifaananyi ky'obulamu bw'ensi buno bwe tuwangaaliramu abantu bwe tubbiikiddemu ennyo kamala. Yagamba nti innama mathalu lhayatu dunya, mazima ddala obulamu buno obw'ensi obutweyagaza, bwe tuvaamu nga tukaaba, bwe tuyingira nga tukaaba, kama in anzalnahu minas samaa. Allah agamba nti bufaanaganako amazzi ge tussa okuva mu ggulu, fakhtalata bihi nabatu al-ardh, ne tubeera nga tukozesa amazzi ago okutabula n'okumezesa ebimera okuva mu ttaka. Naye nga mu bimera ebyo mimma yakulu nnaasu wal an'am, mu bimera nga mulimu ebiriibwa abantu, mulimu n'ebiriibwa ensolo. Allahu tabaraka wa taala agamba hatta idha akhadhati al-ardhu zukhrufaha wa zayyanat, okutuusa ensi bwe tugifuula amatiribona n'ebyokwewunda byayo. Allahu tabaraka wa taala bw'atonnyesa enkuba, buli omu alaba ensi ng'ekyuse, n'olaba green buli wamu. Abalimi n'olaba kasooliwo nga wa green, alhamdulillah. Baganda baffe ab'ekasenge n'alaba amayirungi ge nga alhamdulillah tekyamwetaagisa kusomba bimotoka. Abalima emmwanyi n'alaba emmwanyi ze nga zitaddeko ekikaga, alhamdulillah. Ne Allahu tabaraka wa taala agamba wadhanna ahluha annahum qadiruna alayha, oluvannyuma lw'okubeera ng'ensi tumaze okugifuula kye tugifudde, emaze okunyirira, efuuse amatiribona, abantu b'ensi, abantu abawangaalira mu yo ne babeera nga bafuna obwannannyini, bo balowooza nti ebimera ebyo bye tumezezza okuva mu ttaka byabwe. Era omuntu n'agamba kasooli wange, emmwanyi zange, ebitooke byange, buli omu na kyonna kyalina mu nnimiro gy'ayita eyiye. Wadhanna, abantu abo bafuna okwagala ahluha ku bintu ebyo bye tumaze okubeera nga tuteekateeka okuva mu mazzi ago ge tutabudde mu ttaka. Abantu ne bagamba nti ebyo byange, buli omu n'afuna obwannannyini ku buli kintu. Allahu tabaraka wa taala agamba nti ataha amuruna laylan aw nahara, tussa bussa kiragiro kyaffe laylan mu kiro, aw nahara oba misana ttuku, faja'alnaha hasida, byonna abantu yadde bafunyeko obwannannyini ebibadde binyiridde ne biggwawo, ekiragiro ekyo nga kizze kyakubimalawo. Ne Allahu tabaraka wa taala agamba ka'an lam taghna bil ams,
obudde bugenda okukya ku makya ng'ekawungeezi walinga watabaddewo kintu kyonna. Allah n'agamba nti kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun. Bwe tutyo bwe tuleeta ebyokulabirako byaffe eri ebibinja ebifumiitiriza. Ab'ebitiibwa, aya eno makulu ki ge tufunamu ng'abasiraamu? Allah bw'abanga akutte obulamu bwaffe n'abugeraageranya ku mazzi g'aleeta n'agassa mu ttaka n'agakozesa okubeera ng'atabula ebimera ebiriibwa ensolo n'abantu n'ebirala, kitegeeza nti Allahu tabaraka wa ta'ala akozesa obulamu bw'atuwadde okubeera ng'atuwa ebyengera byonna bye tulina. Oluvannyuma lwa Allah okukozesa obulamu bw'atuwadde n'atuwa ebyengera bye tulina, abaana Adamu tutuuka ekiseera ne tufuna obwannannyini ku byengera Allah by'atuwadde nga twerabidde wa gye tubijje. Emmotoka yange, ennyumba yange, abaana bange, bakyala bange, byonna Allahu tabaraka wa ta'ala byatuwa, abituwa akozesa bulamu bwe yatuwa. Teri mufu azaala, teri mufu avuga mmotoka, teri mufu akyalina nnyumba okuggyako alina kabbuli. Allah kyagezaako okututegeeza nti abange bwe mmaze okubawa obulamu obwo ne mubukozesa ne mbeera nga mubakozesezaamu ne mbawa bye mbawadde, ne mutuuka akaseera ne mwerabira nti nze Allah wammwe nze mbawadde bye mbawadde, ne mufuna obwannannyini ku bintu ebyo. Oli n'agamba emmotoka yange, ennimiro zange, ebisolo byange, abaana bange. Naye Allah alina ekigambo kyagamba nti ataaha amuruna, tussa bussa kiragiro kyaffe, lailan au nahara, misana oba kiro, gwe Allah n'akugjawo. Allah n'akutwala kiragiro nga kizze. Ekyange nekyo kigenda kujja, naye abaffe kigenda kujja nga ebyengera bye tuwadde Allahu tabaraka wa ta'ala byatuwadde tubirina ku lwaffe oba nga tubirina ku lwa Allah. Allah atujjukiza n'atugamba nti akaseera kagenda kutuuka bukeere ku makya ng'olinga atabaddewo ggulo. Ebifaananyi bingi bye tulaba, ejjo twabadde bugiri eyo mu kuziika. Ebimu ku byanneewuunyisiza musajja mukulu yabadde munene alhamdulillah nga munnabyabufuzi. Kino kye nayize twamuzisa essaawa nga zigenda mu 12, naye twagenza okuva e Magombe navuddeyo bukyali olwamaze okusaaka ettaka nenvaayo nalese bakyassaako ttaka ngenda okudda okuyita mu lujjange emmoroka epaakinze batikka butebe obadde butuuliddwako abantu nga ye bakyamuteekako ttaka. Oyinza okunkakasa nti enkeera bwakedde nga walabikange wabadde omuntu yenna? Allah kyatutegeeza nti akaseera kagenda kutuuka tubenga tetwaliwo nga tulinga abatabaddewooko ku nsi. Neki Allah kyatwagalamu? Bebitiibwa ki Allah kyatwagalamu? Ki kyatwetaagamu? Allahu tabaraka wa ta'ala agamba Nabi sallallahu alayhi wa sallam, namugamba nti wadhurib lahum, bakubira ebifaananyi, bakubira ebyokulabirako, mathala alhayati dunya, ekifaananyi ku buno obulamu bw'ensi obututwala. Buli kyokutte n'okikwata ng'olaba okinoonya mu bulamu bwa nsi. Enkya ngenda kubeera mulamu, ettaano zange zino sijja kusaddaakako kubanga ngenda kubeera mulamu. Bwe bulamu bw'ensi, Allahu tabaraka wa ta'ala agamba bakubira ekifaananyi ku bulamu obw'ensi. Kama in anzalnahu minas sama, bufaanaganako amazzi ge tussa okuva mu ggulu. Fakhtalata bihi nabatu al-ardh, ne tubeera nga tutabula nago ebimera okuva mu ttaka. Agamba nti fa asbaha hashiman, obudde ne bukeera ku makya ng'ebimera ebyo biwotose. Obudde bugenda kubeera ku makya nze naawe tuli bimera nga tuwotose. Tadhuruhu riyah, ng'empewo efuuwa ebimera ebyo ng'ebizza gyeyagala bweti. Yenze naawe akaseera kagenda kutuuka nga Allah sizza ekiragiro kye nga fuse evuddemu, nga bwe bakuwanika bati omukono gugwa gye gwagala, nga bwe bakuyimiriza tosalawo wawoogwa, bwe bakuteera wano omufaliso na wano amayinja, Allah gyasazeewo gy'ogwa. Ke kaseera Allah tabaraka wa ta'ala katujjukiza n'agamba nti obulamu buno bwe mulina bufaanaganako n'ebimera. Ffe tuli bimera, obulamu buli mazzi gali Allah gakozesa mu kutabula ebimera, naye agamba obudde bukya ku makya ng'ebimera ebyo mbiwotosezza, empewo ng'ebizza gyeyagala. Allahu tabaraka wa ta'ala yogera ebigambo bingi awo ku aya eyo,
n'atukubira ekifaananyi ku mulimi gwawadde ebimera ne biwotoka ne bimala ne bifuuka essanja nga bikaze naye Allah yagamba wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Bw'atyo Allahu tabaraka wa ta'ala bwe yeddiza obuvunaanyizibwa bwe yeddiza obuyinza ku buli nsonga yonna. Allah n'atujjukiza n'agamba nti almaalu walbanuun zinati lhayati dunya. Emaali gye tulafuubanira mu bulamu buno obw'ensi, n'abaana n'abakyala n'abaami baffe bateri afuna mwana mu muti. Abaana abakyala abaami bonna betulafuubanira mu nsi ne batwerabiza obulamu obw'akhera ne tulafuubana ku bulamu obw'edduniya, zinati lhayati dunya, byakwewunda ku nsi kuno, byakwewunda nabyo Allahu tabaraka wa ta'ala yabissa ku nsi nga kunyumisa nsi. Abaffe baaluuni bwe zitaba ku omukolo tegugwa, be baana n'abakyala betulina n'emmaali. Nja kusaba inshallah tusikesike mu maaso biidhinillah, abajja bafune we batuula, abajja bafune we batuula, abaana mutuule mu layini, abajja bafune we batuula biidhinillah. Allahu tabaraka wa ta'ala abaffe atujjukiza naga buno obulamu bwe mulina abaffe bulinga mazzi ge tukozesa okutabula ebimera. Kati Allah akozesa obulamu okubeera nga atutabulira ebyengera bye tulina nga kyatwagalamu kubeera nga tumujjukira nti bino ebyengera bye tulina biva eri Allahu tabaraka wa ta'ala. Allahu tabaraka wa ta'ala atujjukiza n'atugamba nti emmaali, abaana, abakyala na buli kimu kye tulina kyakwewunda kyawano ku nsi. Jali Allah we wali ebyaddala. Okumanya Allahu tabaraka wa ta'ala atumanyi yakennyini yatugamba nti abange bantu mmwe a'lamu, mumanye mutegeere innama alhayatu dunya la'ibun wa lahwun. Mazima buno obulamu obw'ensi obubeemazaamu, la'ibun wa lahwun, kapiira kakuzanyisa buzanyisa, kyakuzanyisa buzanyisa buno obulamu bwe tulina kyakuzanyisa buzanyisa, wa lahwun, era kikozesebwa. Osobola okubeera ewaka ng'obeerawo omu n'okeera ku makya n'otabula akacaayi ne weerabira gy'otadde ejjiiko, saawa 6 n'onoonya ejjiiko nga tomanyi gy'ogitadde. Bwe bulamu buno Allah bw'atyo bwe yabukuba ekifaananyi. Nawe obulamu obubeemazaamu, obulamu obubatwala bufaanaganako ekijiiko ewaka kubanga kikozesebwa ewaka. Osobola okwerabira gy'okitadde. Ab'ebitiibwa obulamu buleme kutuvuga supiidi. Buli kyotunuulira kyonna kitunuulire ng'okakasa kivudde eri Allahu tabaraka wa ta'ala. Buli kyoyagala okukola kyonna kikole ng'okulembeza Allahu tabaraka wa ta'ala. Kubanga obulamu temuli, eyatutonda yatutegeeza, eyatuwa obulamu yatutegeeza, tobulamu temuli. Allahu tabaraka wa ta'ala yongera okunnyonnyola obulamu buno bwe tutambuliramu n'agamba wazinatun, era byakwewunda, obulamu bwakwewunda. Alina obulamu yayambala ekkanzu, atalina bulamu ne bw'omwambaza ekkanzu efaanana etya temunyumira, ng'alina pamba mu nnyindo bamusibye akaba, ne bw'omwambaza ekkanzu efaanana etya. Abaffe alina obulamu byakwewunda, obulamu bwakwewunda. Nabali bannaffe abaziika mu ssuuti era bakussa mu ssuuti ne bakussa wansi ne bakubikkako embugo, tokyalina makulu. Ne bw'oba oyambala otya, ne bw'oba ovuga moruka efaanana etya, Allah bw'akuggyako obulamu. Mukwano gwange Sheikh Arafati twali ebukomansimbi alina ekigambo kyayogera nenkifumitirizaako, era waayita akaseera nezamu nempuleyinga vidiyo eyo ne mugamba mbadde ntunuulira vidiyo eno nenjaba nensimayiringa naye ekindeese amaziga ebigambo by'oyogedde. Yagamba nti okyali emoruka omutwalo gw'olina mu nsawo gwa bbeeyi lwa nsonga okyali mulamu, abaana b'olina ba bbeeyi gy'oli lwa nsonga okyali mulamu, emmoruka gy'olina ya bbeeyi gy'oli lwa nsonga okyali mulamu. Naye bw'ofa niwe tukuziika n'ennusu kujjako olwaleero nti ebitaano tebisala. Era agamba agaana n'okwogera nitukuziika nazo, naye ne bwe tukuziika n'ennusu oba empeta nitutegeera tugisigula nitukugjayo ne tubijjayo. Kati obwo bwe bulamu Allah bw'atukubira ekifaananyi nti bwakwewunda nabwo. Allah yongerako n'agamba nti watafaakhuru bainakum, n'okubeera nga munyumyanyumyamu wakati wammwe n'obulamu. Obulamu obwo nabawa kubeera nga mutuulamu awo ne bannammwe ne mutafakharamu. Agamba nti watakathuru fil amwali wal awlaadi, n'okubeera nga mubeera n'ebibalo fil amwali, mu maali
والأولاد نابانا تزننا مروكا ننا apartments ننا كالينا nina abaana bwe bati nina abaana musanvu omu dokita omulala musomesa omulala profesa omulala kifeesi ebyo byonna Allah tabaraka wa taala okutuwa obulamu kubeera nga tubuwangaliramu tusobole okufuna emiwendo ti nina kino nina kiri nina kino naye nga byonna tebirina mugaso gy'oli bw'obanga tobikolereddeko Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala ebyo byonna era nabyabikuba n'agamba nti kafaananyi nga bw'obiraba byonna bifaanaganako ng'omuntu bw'abeera mu nsi nga mulamu naye nga talina Allah mu bulamu bwe ebyo byonna tebimugasa era tebirina gye bimutwala. nabwe kitya ab'ebitiibwa n'amiromo oyo gwange n'egyammwe okubeera nga bwe kyetutunuulira lillahi tabaraka wa taala obulamu bwensi tebutwemazaamu. Allah bwe yali amaliriza aya yagamba wamal hayati dunya illa mata'ul ghurur, tebuli buno obulamu obwensi illa mata'ul ghurur, okujjako akaseera akakiyita mu lujja. Akaseera akakiyita mu lujja. Musajja mukulu jjajjaffe weeyo bukomansimbi bamuyita Jaberi Kabirigo alina emyaka 99. Mukyala we yafiiridde e Makka yafudde alina emyaka 79. Kati gwe naawe bw'ogeraageranyaamu obulamu Allah bw'agamba nti tebulina kye buli illa mata'ul ghurur, okujjako akaseera akakiyita mu lujja, ani gwe wandisuubidde okusooka okufa? Ow'E9 ne79. Ani gwe wandisuubidde okusooka okufa? Allah kyava tugamba nti wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, tebuli buno obulamu obwensi illa mata'ul ghurur, okujjako akaseera akakiyita mu lujja. Kiseera buseera gwe bwe bayita mu lujja lwamu n'olwamu tosobola kulwamu, bayinza okujja emize kikopo bwe kibula gwe aba kitutte. Kati bwe buno obulamu bwe tuli mu nsi kumanya Allah tabaraka wa taala atumanyi yagamba zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisaa wal banin, nebyeyongerayo yagamba bantu mmwe nabakoleramu okwagala kw'emitima minan nisaa mu bakyala wal banin n'abaana amukongera yongerayo feeza zaabu amalimiro efaamu z'ebisolo. naye bwe yali amaliriza aya yagamba dhalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab, ebyo byonna byakaseera buseera ka wano ku nsi. wallahu indahu husnul ma'ab, gyali Allahu tabaraka wa taala wewasinga obulungi, wewali obulamu obwannamaddala. Allah kyava tujjukiza n'agamba ya ayyuha nnas, abange mu abantu, inna wa'ada Allahu haqqun, mazima endagaano ya Allah tabaraka wa taala ya mazima. Fala taghurrannakum alhayatu dunya, tekabatandanga ne mutwalibwa ne mubuzaabuzibwa n'obulamu buno obwensi. Abaffe endagaano ki? Ffenna tugenda kuva mu nsi tugende tumusinkane Allah tabaraka wa taala, naye kyaba yali yatunoonyaamu Allah kwe kubeera nga tukola ebyo ebigenda okubeera nga tumusisinkana ng'atusiimye. Buli lw'onaagoba edduniya, obulamu bwe bwonna n'obumalira mu dduniya, ogenda kumusinkana Allah nga tolina ky'olina. Yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam, mwana Adamu agenda kuleetebwa eyalina ebyengera mu nsi, naye nga ahli nnar, nga muntu wa muliro, annyikibweko mu muliro. Olunyikibwa lutono bambuuze wali ofunyeko okweyagala mu nsi? Agambe la, sifunangako okweyagala mu nsi Allah. Baleeta ow'omujjana nga ku nsi yali munaku, nga ku nsi yali muttaqi, ng'ebiseera byonna bimala ku Allah era nga tumumanyi. Bambuuze wali obonyeebonyeeko ku nsi? Agambe nedda Allah, sibonaabonangako ku nsi. Hadithi ya Anas radiyallahu anhu agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba yabanga agamba mu kaseera ke, kubanga yakozesa ekigambo anna, yakozesa inna wa akhwatuha, kitegeeza ebintu ebyakagenderere. Naye yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yawongaala nga ayogera ekigambo ekigamba nti Allahumma la aisha illa aishu al-akhira, ayi Allah tewali bulamu bujjudde, tewali bulamu butebenkedde illa aishu al-akhira,
okujjako obulamu bw'enkomerero. Yenna ali wanongoloza weeyagala tolina bye weeyagala, maaso ga Allah ojja kweyagala olweyagala olwannamaddala, olutaliimu kuyoya kintu kyonna, olutaliimu stress, obulamu obutaliimu mbeera yakweraliikirira, mbeera yakutya. Tugenda okusanga oluvannyuma lw'okuva wano Nabbi sallallahu alayhi wasallam byayogeranga n'agamba Allahumma la aisha illa aishul akhira, ay Allah tewali bulamu bujjudde, tewali bulamu bunyuma okujjako obulamu bwa akhira. Mukyo yalinga asaba Allah tabaraka wa ta'ala okubeera nga amuwa obulamu obulungi ku yawmul qiyama oba oluvannyuma lw'obulamu buno obw'ensi. Ab'ebitiibwa, naamira omwoyo gwange nejjamu okubeera nga tujja emyoyo gyaffe ku duniya. Allah tabaraka wa ta'ala yagamba wama hadhihi alhayati ad-dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna ad-dara al-akhirah lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Allah mukutegeeza nti buno obulamu obw'ensi tebulimu kyakuzannyisa era kyakukozesebwa, naye yamaliza ng'agamba wa inna ad-dara al-akhirah, abanga okuwangaala okw'enkomerero okunaasembayo lahiya al-hayawan, kwe kuwangaala okwannamaddala, kwe kuwangaala okutuufu law kanu ya'lamun, singa mubadde nga mumanyi. Singa tubadde nga tumanyi tetwandigobya ensi, tetwandyefudde baddu bansi. Nabekitabo ebitiibwa, Allahu tabaraka wa ta'ala kyatwagalamu mu byonna kwe kubeera nga tuzza emyoyo gyaffe n'enniya zaffe okubeera nga tukolerera akhira, okubeera nga tukolerera obulamu obw'oluvannyuma tuve mu nsi nga Allah tusiimye. Tofaayo ovudde mu nsi otya. Nabbi sallallahu alayhi wasallama mu hadithi yagamba ya Anas agamba Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba yatba'u al-mayyit thalatha, omuntu bw'obanga buno obulamu bw'ensi omaze okubusiibula ebintu bisatu bikuwerekera. Naye yagamba mulimu ahluhu, abantu bo, wa maaluhu, n'emmaali yo, wa amaluhu, n'emirimu gyo. Naye yagamba nti yarji'u ithnani, bibiri byo bikwesamba nga tukutuusiza mu kaburi ne bidda, wa yabqa wahid, n'osigaza ekintu kimu. Yagamba ahluhu wa maaluhu yarji'u, emmaali n'abantu bo badda, kyokka nga ate be tubadde tulafuubanira ku nsi ne tuva ku akhira ntukolera duniya, naye bo batulekayo. Wa yabqa amaluhu, n'osigaza emirimu gyo. Abaffe Allah jagala mirimo gye tuli, buno bulamu bw'ensi Allah twagalamu mirimo, kusaddaaka, kusaala, buli kyofunye kyonna nga abaffe kikuze eri Allah tabaraka wa ta'ala weerwaneko. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iri mu'minina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwa tawwabur rahim wa huwa al-birrul karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Tumebaza Allah tabaraka wa ta'ala atujje mu khutuba yaffe esoose n'abeera nga atuusa mu khutuba yaffe ey'okubiri. Si lwa kubeera nti atwetaaga nnyo, kubeera nti atuwadde chance ffe tusobole okubeera nga tukola ebyo bye yeetaaga. Ab'ebitiibwa, tuli ku mulamwa gwaffe ogutuziyiza okubeera nga twebuliza mu nsi nitwerabira obulamu bwa akhira. Ebiseera ebisinga twerabira nnyo titugenda kuva mu bulamu buno obw'ensi mangu mangu. Bangi Allah batutte nga tebagirinnyeemu ne bagirinnyamu nga bayingira kaburi. Bangi Allah batutte nga bakagimalamu emyaka 2, myezi, myaka 10 n'obuwangaazi nga bw'obumanyi. Bangi betuziise, naye abaffe tufunyeemu kyakuyiga ki? Abaffe tufunyeemu kyakuyiga ki? Nti ffenna naffe tugenda oba Allah tabaraka wa ta'ala kyava tugamba nti alhaakumu takathur, bantu muyitiriza ebyokwewunda by'ensi, okuŋŋaanya ebyobugagga bibatutte, hatta zurtumul maqabir, okutuusa lwe mulirambuzibwa kabburi zammwe. Tewali gwe balambuza kabburi nadda, tewali gwe balambuza kabburi nadda. Bino si bya poloti, nti eyo poloti sigisiimye eri mu lutobazi. Tadde twogera wano ne mukwano gwaffe nagamba nti bwenfanga muntu alanga mulimbo, nagamba kozi limbo mwazijjawo, ngamba nedda, enkowe basobola okunyiga eri wansi mu mazzi, wansi eri mu mazzi, banziike mu mazzi. Bino si bya poloti nti ogenda kuzimbirawo baana bo, oba tokyalina mugaso ku nsi. Nabwe kiti ab'ebitiibwa tukolerera akhira,
Nabi sallallahu alaihi wasallam tugamba mukolere dunia nga mulinga abatajivanga ku akhera. Weyiwawo omubiri, weyirewo omubiri. Tukiita kweyirawo omubiri, tewali agenda kuyirawo omubiri ku akhera. Tusobola okuyirawo omubiri ku dunia naye tewali agenda kuyirawo omubiri ku akhera. Aya mweka Allah tabaraka wa taala nga ategeeza Nabi sallallahu alaihi wasallam okutiisa abamwetoolodde n'abayita ebibinda byonna omusanvu n'abagamba nti anqidhu anfusakum minan nar, mutaase emyoyo gyammwe okuva eri omuliro. Tiyakomaawo n'ayita ne Fatima n'amugamba wange Fatima tiisa omwoyo gwo okuva eri omuliro. Naye yawunzika ayogera ekigambo ekigamba nti mazima nze sirina gwe ngenda kubaako na buvunaanyizibwa ku ebyo bye yakola mu maaso ga Allahu tabaraka wa taala. N'atukogamba nti ne bwali bamukyala nga yaziikibwa n'olubuto, bwe tunajja ku akhera omwana olubuto lugenda kuyimirira wali ne maama ayimirire wali, buli omu bamubala ebibye. Teri agenda kuyirawo omubiri ku byakhera, ku byensi tusobola okuyirawo omubiri. Buli omu amanyi mukwano gwakuyiddewo omubiri ku by'edduniya, naye teri mukwano gwagenda kuyirawo omubiri ku byakhera nga tuweeyirawo omubiri. Tuyiwewo omubiri ab'ebitiibwa. Malize ne hadithi nga bbiri. Hadithi ya Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yagamba jalasa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala al-minbari. Lunaku lumu Nabbi sallallahu alayhi wasallam yalinnya ku mimbali, yatuula ku mimbali. Wajalasna hawlahu, naffe ne tumutuula mu maaso oba ku sayidi ye. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'ayogera ebigambo bino n'agamba nti inna mimma akhafu alaykum min ba'di, mazima ddala obweraliikirivu bwange n'okutya kwange gye muli oluvannyuma lw'okugenda kwange, man yuftahu alaykum zahratu dunya wa zinatuha, gwe mulyango gwonna oba yenna anaabagulirawo omulyango gw'ebyengera oba omulyango gw'ebimuli by'edduniya wa zinatuha, n'ebyokwewunda byayo. Olwaleero singa balangirira wano ne bagamba ejjuma ejja tugendagenda wali waseggona guno omuzikiti gwe bawaddeyo chance tugende, bagenda kutusomesa butebe tulunde enkoko era batuwe n'enkoko 5 naye seggona agenda kubeerawo ku ssaawa 6 bawadde no masijidi yokka chance. Abasaala yeffe ate abawalimu abamu abasula mu mizigo nga situlina wakulundira nkoko. Bye Nabbi sallallahu alayhi wasallam byali yeewaza byagamba nti obweraliikirivu bwe gye tulifa abaana Adamu oluvannyuma lw'okuvaawo kwe yenna oba ensonga yonna egenda okutuggulirawo emiryango gy'ebimuli by'edduniya, okutulaga obulungi bw'edduniya n'ebyokwewunda byayo. Ab'ebitiibwa tudde eri Allahu tabaraka wa taala. Mazima Allahu tabaraka wa taala yisakisesa waffe mu nsi, yatufudde kye tuli. Nabbi sallallahu alayhi wasallam era mu hadithi ya Sa'id al-Khudri yagamba nti inna ad-dunya hulwatun khadratun, mazima edduniya eno gye mutambulirako mpoomu, hulwatun eli sweet, khadratun era ya green nga bwe mugiraba, bya green bye bisinga okuwooma. Naye yagamba nti wa inna Allaha ta'ala mustakhlifukum fiha, temwerabiranga Allahu tabaraka wa ta'ala yesakisesa wammwe mu yo, temumwerabiranga. N'agamba nti fayanzuru kaifa ta'maluna, mutunuulire butya bwe mukola emirimu gyammwe, mugikola nga mwesigamya Allahu tabaraka wa ta'ala oba mugikola nga mwesigamya ku ebyo eby'edduniya. Olw'okubeera nga mpoomu tunoonya dduniya buwoomu bwayo, buli omu anoonya green. Naye Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatuziyiza n'atugamba nti edduniya mpoomu era ya green, naye temwerabiranga mu byonna bye mukola mubitunuulire nga mutunuulira nti tubikola ddala Allahu tabaraka wa ta'ala byayagala bigenda kunnyamba ku akhira. Kamaliriza ne hadithi eno biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Hadithi eno Nabbi yali agimaliriza yagamba nti fattaqu dunya wattaqu nisa, mbalamira okutya edduniya eno, wattaqu nisa mutye n'abakyala. Awo wagazi nnyo, Allah gwatannagezesaako n'ebyo bitonde bibiri, edduniya n'abakyala. Sengalo mu maaso gambe nti alhamdulillahi rabbil alamin. Olwakadde kamalirize ne hadithi eno biidhnillahi tabaraka wa ta'ala naye ya Sa'id al-Khudri ya Abi Huraira radiyallahu anhu yagamba Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe mubeeranga mu nsi, anzuru ala man huwa asfala minkum, amaaso gammwe mugatunuulirenga nga mugatunuuliza abo be musinga.
n'agamba nti wala tanzuru ila man huwa fawqakum, temusanga amaaso gammwe n'ebirowoozo byammwe kwabo ababasinga. Bwe kitukanga ekiseera nga kyakuwaayo, leka kutunuulira haji gundi waali bwetavu wa mitwalo 2 eyo hajja ajja bumala. Tunuulira munnaakuliraanye ogambe nti ono fulani anniraanye ekyaddala alina za kikomando, ate ninamu omutwalo, omuzikiti mwetaavu, nze kampeeyo kuloona nniraanye. Yagamba nti bwe munaatunuulira ababasinga mugenda kwerabira ebyengera Allah byabawadde, mwerabira okumwebaza. Naye n'agamba nti bwe munaatunuulira abo be musinga, Allahu tabaraka wa taala ajja kubawo okumwebaza n'okwongera okumusaba. Saba kitiibwa Allah tussemu abo abasiima Allah byatuwadde era nga amaaso gaffe tugatunuuliza abo betusinga. Tujje amaaso ku abo abatusinga. Nze Masimbi ku myaka gye nnina bwe ŋŋamba nti njala kutunuulira Haji Bbaale ntunuulire by'alina n'emmoroka gy'alina, ngamba era Haji asinga. Bwe tubeera wano nze netunuulira Haji Bbaale olw'okuba ali mu muzikiti ne basaba wano emitwalo 5 nga sijja kuwaayo kubanga Haji Bbaale waali. Ye agenda kweyirawo omubiri ateekeyo 2. Nze nzireyo n'akatwalo kange ewaka enkya babike nga siriiwo, teri agenda kunjiirawo mubiri. Kyokka ate bwe mba n'ebbanja Sekarafaatu yasobola oddinsasulira anti Masimbi yalese tannaba kumaliriza nnyumba y'abaana be, n'agenda n'agimaliriza, naye tasobola kuzzaayo kaseera k'amabega kubeera nga muzikiti we baakuba omulanga nga nnina nessiwaayo, n'agamba luli baakuba omulanga Masimbi teyawaayo, kamuweereyo osanga Allah n'akibala ku ekyo. Tekisoboka. Ab'ebitiibwa bwe kituukanga akaseera nga kakuyiwawo omubiri, ku lwakhera weeyirewo omubiri ng'okakasa kababa abaana bo tebajja kusobola kuyirawo omubiri. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman kathira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدون منهم أبو بكر عمر عثمان وعلي والتابعين تابعهم يا أرحم الراحمين. أي الله قم لزوافه الله تتاسو بابو أي الله تتاسو بابو أي الله تتاسو كجيبوا أي الله تتاسو كنيومبوا أي الله تتاسو ككنيزبوا أي الله تتاسو كبيرانغا تتيوبولوا أي الله بيرانغو تسموا بابي يغلا موسي ngate tugenda kweyagala ku yaumul qiyama ya Allah tuwa obulamu obulungi ku nsi ngate ogenda tuwa obulamu obulungi oluvannyuma lw'obulamu buno. Ayi Allah tusemu abo abakola emirimu gy'oyagala. Ayi Allah tusemu abo mikwano gyo. Ayi Allah twagaze mikwano gyo. Ayi Allah kaka abatuwala n'abatwagale. Ayi Allah kaka abatatwagala batwagale. Ayi Allah kaka bitubanja batusasule Allah. Ayi Allah tusaba otuwe tusasule amabanja getulina. Allah bona bo totuwadde teri agenda kutuwa. Ayi Allah tubeere nga tumaliriza ebyetaago byaffe. Allah bali wano ffenna tuli beetaavu. Allah twetaaga akasente mu nsawo. Allah talina sente talina kitiibwa mu nsi. Allah talina sente bamubalanga talina na mpisa. Ayi Allah beera ng'otuwa sente otutaasa obwavu. Allah tutaasa obwavu. Allah tutaasa obwavu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الصراط من شر فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة مسيح الدجال. اللهم تكبر صلاتنا اللهم تكبر صلاتنا وركوعنا وسجودنا وتوباتنا ودعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح